era bwondaba mpita wala Kaweesa bwe naakusanga nja kukuba oluyi mpita wala era bwondaba nga mbiseeko katooka awo bwenti nga gwange wali omanyiwo awo mpita wala Kaweesa nja kukuba oluyi obwo obusiru bw'oleeta ojja kukitegeera tosobola kukwata miliyoni 600 noziwa batamanya ngamba omwana badandaga results za mto wange Bobi Wine Robert Kyagulanyi Sentamu ze yafuna ku senior 6 alioka agende Makerere akole music dance and drama zisesa naye siyinza nakuzogera kubanga simina ako Makerere bamwera ku mature entry Sentamu buza abantu banyabo ne baseba batulaba yonna gye musinziira mbalamusizza abafunye ebirungi mu bulungi mbasanyukiddeko abafunye ebizibu ebibasidde bwoba olina siringi 2,000 ng'olina gwe wawaddeko 1,000 okoze kya ttendo naye naawe gwe bawadde 1,000 naawe funayo gwewaayo 2 oba 3 lwe mujja okusobola okufuna emikisa kubanga omukisa gujjira oyo agaba so si oli oyo afuna n'olwekyo tunyiikire bwe bakuwa naawe baako gw'ogabira ono akuwadde asobole okuba n'omukisa ate oli bwakuwa n'afuna n'enkya ajja kukwongera nze nina abantu b'empanga bwe musanga mba njagala nsabe ssente kuba mmanyi sirina lwe muwa ssente ne sikola ki ne sifuna kati ate siyinza kubeerawo nga sirina ssente sirina ssente kati oyo anyinza okuba nga sirina ssente nnina asooka nkuzanyira eddoboozi lino bwe ndimaliriza tutandika okwogera ebigambo yinnyini ya Stephen Kaweesa NUP Commander 001 Nansana tasobola kuba 001 awo ate byonoonya nina omukisa nti nabaddeko ewa Geno n'ansuubiza okuntaasa ebbanja eryo Geno ki Geno Sale Geno Museveni bagamba ebigambo bino bamanerenda ku bizimbe byange 2 ekizimbe ekisooka bampola $4,405,000 nga bagala miliyoni 6 ekizimbe ekirala ne bampola miliyoni 305 nga bagala miliyoni 5 ye biliyoni emu ne amangu ddala nga maze okuyingira palamenti sente ezo nali nsuubiza okugenda mu banka basimpole ensasula ebbanja baŋŋamba mu mwezi guno ogwokubiri siŋŋamba sibawadde byonna babitwala nze ndi mu kwekweka bamanerenda bannoonya baagala nsayininga ebipapula ebyange byonna bigembe mbagamba ebigambo bino mbadde nsaba omukisa gubeewo ku lunaku pulezidenti lwagenda okulayira mbulire eggwanga kye bayita NUP muli bbali eyo ne temumanyi komanda kiki kyempitamu temumanyi komanda kiki kyempitamu nze buli lwe mbadde ntuuka nga baŋŋamba ndi wanted nze buli lwe mbadde ntuuka nga baŋŋamba ndi ku list komanda engineer Stephen Kaweesa ndi wanted omuntu tosobola kutunda bulamu bwo to that extent nze baŋŋamba nvumirire NRM to the maximum nvumirire NRM to the maximum miliyoni 4 muwulira bannange emiliyoni 2 ezasembayo nazibawandi ku ttaka ku maviivi ne baŋŋamba bw'ogaana okuvumirira mwami Museveni tugenda kukola kyotajja kukkiriza nali sikkiriza nti waliwo kye bayi emiliyoni 1,110 ze bamubanja naye nga yafuna 8 ate 8 anti yafuna 405 n'ebibiri n'afuna n'305 n'ebisatu Yes, 8 segezaga n'amalala magoba mu mateeka gye nsoma twala eri mu mateeka eriyo doctrine bagiyita volenti non fit injuria Latin voluntary assumption of risk
assumption of risk eyo linyo mu insurance eri ne mu work money compensation. Abaganda bagamba nga bavunula eyo doctrine bagamba nti sekamuli kansaze nga gwo kagogombodde era tebakusaasira. Kiki kitegeeza nti bw'otunuulira kanku ekyokulabirako ekyangu singa sekanja kukwata ekitala ng'oli eyo ng'ekitala kiba n'obwogiwiri kisala eno n'eno kati nze nezijja nenkikwata be vip nenkinyumiza eno naye nga mmanyidde ddala bulungi nti eno wasala n'eno wakola ki bw'okisika bw'oti ne kinsala omusango guba gonsinze. Nkimanyi nti ekitala gwe kennyini voluntarily nga tewali akukase nga weyagadde seyinza kusasula senyimirira mu ng'omanyi emmotoka ziyitawo insurance emmotoka bwekutomera n'omenyeko okugulu teri ayinza kusasula. Mukwano gwange Kaweesa emiliyoni zayogerako nga zivaamu 1,100 okuziteeka mu kalulu ng'amanyi beesimbyewo 8 ng'era amanyi nti ku 8 omusanvu bateekwa okugwa tolabanga era agambye n'okugamba nti emiliyoni 2 nazibaweera ku maviivi bw'okwana omukyala n'akugaana n'omugamba nti nkwegayiridde bambi kankuweereze kalanki ka mitwalo 10 oyinza omulumiriza nti yakukudde nedda yakwata emiliyoni ze 4 n'aziteekayo n'azibawa ng'ategedde bulungi nti process eyakamyufu kuba bateekangayo empapula zaabwe nga bateekapapula zaabwe nga bakimanyi bulungi nti okuteekayo empapula ne gundi ataddeyo ne gundi ataddeyo ng'era bategedde nti bagundi bali balina ebintu byabwe kubanga toyinza kugenda mu byo nga totegedde biki bye baagala era empapula oziteekayo ng'oyagala ki. Nze Sewandagi bwe namanya nti process eri rigged walaba nteekayo empapula n'akwata empapula ze n'aziteekayo kwegamba kino kigamba nti ku bonna abeesimbawo mu Nansana municipality tekwaliko yadde ogu okuggyako omuntu omu ye Kaali Joseph Musoko w'e Makerere yali suitable era yensonga lwaki otunga Kaweesa alemega n'okwogera emiliyoni 4 yali emotoka omusirikale wa traffic bakuba omukono bwali ng'omanyi nti tolina permit emotoka yo tekuli mipiira oba tolina road license third party n'ebifaanana ng'ebyo olukuba omukono bwoti okwatirawo mu nsawo n'ozizinga bwati afande oli otya kyoba ogenderera kyokumuwa ssente oyina ebizibu by'omanyi by'ozibiikiriza. Kituufu. Kaweesa yakwata emiliyoni ze 4 n'aziteekayo ng'amanyi mu ku merit tayinza kati nze Sewandagi processing eri rigged saateekayo yadde empapula zange saatawana najja wano ngamba nti wali oluzambo ndi ku tactical withdrawal saateekayo yadde empapula zange ate era nze Sewandagi naalibadde musiru nnyo nina degree nina diploma mu education nimusomesa nina degree Bachelor of Business Administration namajalinga mu finance nina Master of Science Accounting and Finance nenkwata emiliyoni 4 100 2 3 nenzitwala nziwe Ssebuufu n'akakiiko ke bampe kaadi ya National Unity Platform kale ne bwe kataba kakiiko sisobola kukwata miliyoni 4 nenziteeka mu campaign nti nziwa abalonzi nina with 400 million at the end of 5 years mba nina miliyoni eziwera 12,000 kati omukwano gwaffe yalina looni ya miliyoni 10
mu 10 n'agamba mbu olwali maze okula bakusookanga kuzaaki abayindi abo bonna abawola ssente mu paalamenti tebawola miliyoni zisuka 9. Mbaka wa paalamenti yena okujjako alina emisango gwe baleka kalinga mulya nnyama tebayinza kumuwola oyo tebamuwola naye ngali kiriya kati oyo 9 tebasukkawo kati endala yali agenda zijjawa gwe n'okwata ebizimbe n'osinga ogenda oweeyo enguzi bakuwe kaadi enguzi gye batakkiriza. Komanda Kaweesa nkumanyi oli mukwano gwange naye bwe naakusanga nja kukuba oluyi era bwondaba mpita wala Kaweesa bwe naakusanga nja kukuba oluyi mpita wala era bwondaba nga mbiseeko ekatooka awaawe nti nga mukwano gwange wali omanyiwo awaawo mpita wala Kaweesa nja kukuba oluyi obwo obusiru bw'oleeta ojja kukitegeera. Tosobola kukwata miliyoni 600 noziwa batamanya ngamba. Omwana badandaga results za mto wange Bob Wine Robert Kyagulanyi Sentamu ze yafuna ku senior 6 alioka agende Makerere akole music dance and drama zisesa naye siyinza na kuzogera kubanga simina ako Makerere bamwera ku machuwa entry anti bali batandika mutandisi era ziri results nazo zate zisobola zali naye n'okwata ebyo era bana abantu bakwata sente manyi mbu yagenzeke wajjeno Kaweeso bajjeno ki ande ongenda kutuukawo naye abantu abakwata enguzi n'ogigabayo bwe bagirya osirikanga busirisi era nange nagambye kati kyekimu tolina bujulizi. Bana fena tukimanyi balya sente z'abantu bakuba ebiwojjolo by'abantu balya embuzi z'abantu nga balya bintu mukyala wamuleta 5 ng'abanja ensanvu ye n'ekiwojjolo bakikuba n'ebira ate soomu bodanga bali kakiiko namulaba nga abalumiriza ng'abalumiriza ziba tuziryawo nga tulowooza aliyeyogeza bibye kubanga alina ensubuga nga babyerumiriza tulowooza tiyeyogeza bibye tuba tulyawo nga obutambi buvuddeyo obwajjendo zoganya 5 w'omukulu ate abaganda bagamba nti mbulya gw'oyita naye aba abuuza mpisa zo nyezo ganya bamu ye basanga nga mu bbaala nga bafunira mu bbaala gye abasinga bali ku campaign trail campaign trail tusulemu na wano tusulemu wali ebyo bibaawo mu campaign bibaamu ne kumbalu togenda nga tusinikanga yo omwana wo bibaayo kye bayita voluntary assumption of risk volenti kigabutalo latini volenti non fit injuria bw'oyingira mu bulabe ng'obulaba wewe nnyini ate ne mu busiraamu gyekali Allah bwe yali ayogera mu bigambo bibiri. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 888 oba ku note 786 note 16593. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomero dduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa waliwe nkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 052 375 29. Temuddeeyo ne mwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno.
enkukweka omuntu naye buli otunulanga amaaso go bwe gati n'olaba okufanga kulafomula abo otireka nti kojjanja kutta kojjanja kutta bw'otonva mu maaso bw'osigalawo n'enkutta ebyawandiikibwa bigamba nti ofudde oli mukafiiri era ne muggulu toyiye wa Katonda ogenda mu muliro guli jahannama gye gugenda okwokyera bwe nkugamba nti bw'otanva mu maaso nkutta vaawo Abaganda bagamba nti ab'omuti baba baseka ng'ab'omugumu bakaaba ffe tukusekera nakojja waddisa emisinde akasajja kaabogodde nga kakutiisa tanudduka naye nga tukusekerera buki so omulala yaganiddewo baba bamumaze ng'ali ku ttaka kati ono Kaweesa naye nze kyensinga okulaba Kaweesa nga bwe mumanyi mu magezi ge tebamubanja nze nange wendaba akageri kagambye nti yagenzeeko ewa Jeno n'agamba nti agenda kumusasulira agenda kumuyamba azimusasulire awo namulabye nga Kaweesi kati yabadde abaza Jeno era kwe kugamba Jeno nti bamanja biliyoni 1.1 kati wadde Jeno yasinga okugaba sente kati agenda ziwa Kaweesa ng'azimwa ku ddiro ki bwe batwala ennyumba ya Kaweesa Jeno afiirwa ki ye kati Kaweesa bw'ali awo ayongera ki ku Jeno ayongera ki ku Jeno kubanga bajjeno bemanyi bajjeno aboogerwako kubanga oli bamuyita jjajja bajjeno aboogerwako abagaba sente bali babiri namunkekeera n'oli owa CDF naye agaba waliwo bagendayo naye lwakuba mukodo yalina fitina naye ng'abawa kati ewa Jeno gye yabadde ndowooza yafunye abayaaye ne bamuliiramu nti genda ewa Jeno Sale tayiwa buyiyi naye nga zaazirina zaazirina wakati Kaweesa yandibadde ng'ayitibwa wali eri ku gundi anti-corruption unity bamuggyeko statement batandika omubuuliriza lwaki ogaba enguzi nga tekkirizibwa gwenyini gwe obutambi nti basooka nambuuza buno obutambi nti bwange nti oketulakaawo kakati ddala bw'otunuulira Kaweesa nga bwe yabadde yogera ebigambo bibyo kojja wange gwe muli bw'omulaba omubalamu amagezi Kaweesa nsonyiwa mukwano gwange nsonyiwa mukwano gwange iyo kituufu embeera yamutuusa mu ekyo ayina ebintu bye yatunda n'ajja ssente ayingire mu kalulu ebyo weebiri era mu kalulu aba yateekamu ssente entono yateekamu miliyoni ziwera 10 ebimeka ebipande byokka mbu wali mu miliyoni 1 yali ayonoona bwonoonyi Kaweesa yakuba ebipande nga byakwonoona biri byali byakwonoona leero n'akuba nga alina ate nkyana ayita nga ataddeko enkofiira ate kwegamba yali awo nga naye sente zaali zimubuzeeko kyakola abapulinti nga bali bamuwa amagezi ago Kaweesa sente yalina nnyingi nnyo nga talina kyakola era nze nalowooza nti yalonda nnonde lwakuba mpulira enaku zano bagamba nti yali atunze ebintu bye naye nalowooza nti yali alonze ennonde Kaweesa sente talina kyazikozesa abirina ebizimbe ebyokuzanyisa atunde Kaweesa nga tanajja kuba chairman wero siwano awe Katooke yali agiyita Kaweesa azisite omanyi omuntu okuteeka ssente ku mita ye y'amasannyalaze n'agenda awayalinga ebitaala bino ebinene ennyo ezo floodlights ezo ng'ezibeera mu kisaawe ebitaala ebisukka 20 n'asima mu ttaka bw'ati n'abitambuliza amasannyalaze okuva eno tawuni gyeko mapaka egenda ku Nasolo naye ekiro asaako amasannyalaze nga ye buli lunaku akwata sente ze neyeterako wano units oba 10 ebitaala nga biba bitinga 10 buli era ng'agiyita Kaweesa azisite era abantu basinga obungi nga bagamba nti Kaweesa oba yalwa oba yagwa eddalu oba yabaaki nga balowooza ne bagamba Kaweesa mulamu ategeera naye bw'atyo ssente talina kyazikosa ate omwoyo gw'obwavu bwe gukutuukako buli lw'ofuna akasente guteekawo ekkuba eddala w'olina okuguteeka ebyo bantu baffe babitukola mu famire eno waffe nja bikubulya mbimanyi mu nkola zaffe zino ezaffe osobola obyeyambulako kati Kaweesa yeetaaga kuyamba naye bw'abanga ssente ezo yazoogeddeko ekisooka munenya bw'abanga alina ssente ezo miliyoni 8 wasobola oddujja kubanga singa yali investinga miliyoni 8 ne byali investinze mu ttaka gino emirimu gyange gye nkola egy'ettaka ne tuteekamu miliyoni 8 mu myaka egi tuba tulina biliyoni 4 mu myaka ebiri tuba tulina biliyoni 4 tewali nsonga lwaki ng'olina olunaana omukasi ki ekikutwala mu paalamenti talinaana tewali badde na nsonga paalamenti yeetaaga kugenda nga weeyiya bweyiiya ng'olinawo obusente bwo butono miliyoni 5 miliyoni 6 za bipande ebirala n'okanya mutima kati zino zibakuwa kati ng'oyo Kaweesa kwe balaba balonzi kizibu kye bagwako kati mulonda Kaweesa nga muggyeko Wakayima kubanga Wakayima mbadde temubulamba tabayambe talina kyakoze naye nga gwe mulonze alina ebbanja la miliyoni 10 mu 10 agenda lisasulira emyaka egi
5 bwe bali spreadinga mu myaka 5 ojja kwekanga nga buli mwezi adde wakane milioni ezi omusala gwe gwa parliament adde wakane milioni 5 ate jukira status yali nnye we yali ali emmere yo 15,000 takyajira ya mitwalo egi n'emmotoka yavuganga kananga akako kotekamu emitwalo 5 ewiiki ng'enywa mitwalo 5 okuva ekatooka okutuuka e Kampala n'ekatooka n'avaayo olwo n'agenda n'asula awalala. So abantu balekerawo okujajamya ssente. Kaweesa nkunenya kujajamya ssente. Ekyokubiri nkunenya kuyingira mu process eri already rigged. Kyesimunenya kwe kuvaayo ne yeesimbawo mu kalulu nga kadi bagiwadde Zambaali kubanga okugaba kadi kwali unfair. Ekyo kisivunaana Kaweesa. Ekyo yakola the best decision mu bantu. Naye okwata ssente za milioni 600 n'aluwa Bobi Wine eyo yakola ensobe esinga okuba eyawaggulu. Yakola ensobe esinga okuba eyawaggulu. Era bamanirenda jangu ewange mpayo milioni 10 mbakutaaseeko. Olina bataase ote? Mu nsonga ya buwangwa? Mu nsonga ya buwangwa ngenda basiba. Ngenda bakomyawo basigalawo nga bamubanja buli lunaku nga abasasulayo mpola mpola paka lwali zimalako. Oba yagala basasula mu myaka 10. Gojja ampe milioni 10. Goba wetaaga 10. 10 kyenjagala ndi bilioni kizwani. Ng'okolera bbe. Yali bana ndi apa 10 mu 10 njagala ko 10%. Goba yagala ko 10%. 10 mu 10. Mba musibire mbanyweze bwenti bamuyite avene mukwekweka bamuyitenga ko nga bamutunulira butunulizi bati balagani msajja yo Kaweesa yatwala sente zange naye kale andi angambye ajja kusasula mpola mpola kanyinde katumuleka agira asasula ekyo nkisobola ekyo nkisobola mwami Kaweesa jangu ewange tegeza banka jotasobola siba bano bamanira bo basobola ate banka kijesisiba kati naku zino ndi mukone eyo ne banka yagenda ne yewola sente milioni simanyi 9 neziteeka ku muntu ambo simanyi mwoze milioni 9 kati ziweze 10 mu 10 eyagala kutwala ttaka teyinza ditwala wendi tekisoboka balese ne auction yambo alitunde ngalitundawo atuka kutaka mutone gumuluma naga tusoka tugende wali abaguzi tebasobola kugula abaguzi tebagula nze kolato jensiba abaguzi tebasobola kugula era tebajja kukola ki era tebajja kugula kakati mwami Kaweesa nze kati mwami Kaweesa yandi badde akwekwata sajja watu namulabye nga bambi gagala mu bitamu byo ufuzi no bifu nalabye aba national platform mu press conference ne batugamba nti Bobi Wine gyali atutumidde ali bulungi olwa nayogera wano nembuza abantu nti Bobi Wine ng'abaana be bafulumye bweru wa ggwanga naye yekwese ayagala baffe betubatuwayo baffe oli nanziramu mu comment aba Museveni wabalabako nga bali mu lutalo nemugamba nti wakaba ne banywa ki banye bantu banywa omukka ne banywa n'amazzi ebikuba ne batabuka tonywanga omukka nonywa n'amazzi ebikuba kuba otabula naawe n'otabuka nze nkugambye ekinyigiza ku ono nti Museveni bwe yali atta abantu baffe eruweero mukyala we n'abaana be bo baali luddawa Sweden nga gye beebase n'ekyo tetuyinza kukkiriza muntu mulala kusindika baana baffe kufa nga ye ababe bali luddawa bali bweru kati batugambye nti omusajja waali era awummudde era ali ntende ali luddawa nalabyeko ebisatuleti nga gwosinga okumanya TikTok nga kagamba nti Bobi Wine atudde emagere n'agamba nti nakomyewo wendi nnyo emagere ate bulijjo batugamba bamunoonya ebyo byali bikadde kati bwojja otulebe Lubongo yali yagamba batubbye nnyo era batubbidde ddala kati ate yagambe ne mukulonda kwero siwanu tukwetabemu tewalabe Lutamaguzi nga bamubuuza nti wagamba okukabanja bwe bakakwatiramu kati process y'okukabanja etuuse wanagamba ngene kabanje kituma Lusoke ajja agambe nti oyo inciting violence mu mukwate naye tutulina kitwabagamba kojja bino kojja ky'omukisa omulungi ffe biri ku record wandeeta wano nabibagamba ebigenda okubaawo enkya naluli bibino birabe Museveni ye kati takyanoonya kalulu kano kaddako anoonya 231 essaala ye eryegi Mukama Katonda wange empa obulamu talina ndala yatandise dde okunoonya 231 wamulabe nga atute babuloga simanyi ba YouTuber simanyi baani mbalaba kayanira mu ssente naye ate mbeeremu ku magezi kojja ndi musanyufu nti saakulabye mututte abantu ba YouTuber era mubajje eno ate ndaba mukojjange Tamale Junior naye nga ye bulijjo manyi wa NRM
ndabye mu director wa UBC naye nga mulaba mukati mugenda kubba jjajja ezo sente za mubasi za Museveni zaffe za gwanga ate ne mutuukayo ne muggulawo olutalo kuffe Mwami Museveni mu kabineti yo mulimu abakadde bangi tubadde tukusaba ku mulundi guno abavubuka abakadde obawumuze oteekemu ku bavubuka kubanga ffe abavubuka ffe tumanye ebizibu by'abavubuka okusinga abakadde abo shemu aponiyo ate nga ne gwagamba mukadde teriyo muvubuka amanyi bizibu by'abavubuka kusinga mukadde nze naliko omwana naliko omulenzi nabeerako omuvubuka kati ndi musajja bino bwe nambiyiseemu era bwe nsanga omwana nga anywa enjaye anywa n'omwenge ng'abitabula mubuulira nti ekyo si kyoyagala era si kyo weetaaga ndoza lobadde balaba nga tubabuulira nga baka ffe tujja kuyiwawo omubiri ffe tujja kuyiwawo twabalabula nti Bobi Wine olwamala akalulu temujja kumulabako bamulabako bino byonna tubiyiseemu tubimanyi era bwe kuba kuteekerateekera bavuga kati Tamale Junior bw'omuwa ssente ateekereteekera abavubuka omanyi agenda okukola agenda kuba waludo kirabu agenda bagulira simu kwongera kufuna app za TikTok kuba kwongera kuba na page za YouTube kubagulira mipiira gya kusamba naye ebyo byonna tebizimba muvubuka omuvubuka yeetaaga social capital kumulaga abeerawo atya mu Uganda ey'enkya yeezimba atya naawe n'okusabiriza n'okusaba ffe tumanyi abavubuka beetaaga ki mwabakadde beetaaga mirimu kyova obalaba bo balowooza nti bateekerateekera abavubuka bagoba Erias Lukwago ne baleeta balimu ezo bonna ku nguudo tebaliiko Erias ne bali mwezi bona bali myaka si gyegimu nti bo bagamba nti oliyo amanyi waliwo okubuza inaku ze waliwo okubuzaabuza kungi mu national unity platform Muwanga Kivumbi wa diguli 3 avumirira abaasoma era n'agamba nti ye muntu wa bulijjo Lubongo yowe Harvard bwakwata akazindalo naye avumirira abaasoma nti bavuluze eggwanga lino naye nga bayimiriddemu abasaba bukulembeze naye akulembera eggwanga lino naye nga we Harvard anti audience jamidemu yabatasoma kati bwanayogera by'abantu kati ffe abavubuka tetukyalimu ebyo byabo tetukyalimu ebyo byabo apaana nga tubyagazaaki ffe tutunuulira Uganda ey'enkya nze ku ssaawa eno kojja wange enjawulo gye nnyina naawe eri egi okusinga gye nsigazizaayo ate gwe gy'omaze ku nsi mitono okusinga gy'osigazizaayo era bw'ofiira wano ekyo kiba kisiraani kojja owezeza emyaka 3 bw'oba ogenda kuwangala emyaka 8 oba okyabuzaayo emeka kati nze ate awezezza 5 bwe bagenda kuwangala 8 tolaba nga nsigazaayo 3 nga nze kati ndandise okukkirira wenti ebyo tuteekwa bitunuulira tugambe bannaffe abakadde bave mu kweyisa nga abavubuka nalabye mukwano gwange mulya nnyama nga naye atudde ng'atudde ku seeti wano n'avuma gondi bawolereza obunafu bwabwe yatandikidde ku munyagwa Mubaraka baasoma edduwa ez'akamulali Museveni yavaako n'alyoka ajja ku Luwemba Luswa ono gwe wabadde naye wano ku seeti naye n'amwogerako kati bwe yavudde awo n'abuukira Sewandagi omanyi bwe yabuukidde Sewandagi yamugambye emyaka 10 oba bali Makinde nga Katikkiro amanyi nze mulya nyama ampita n'okubiranga amajjango ono balikuba ebifaananyi nawulidde n'enseka agala kujjukiza mulya nnyama nti bwe tutandika ebimeza ku mambo baado yabeeranga political talk shows abo mulya nnyama baalinga bawuliriza abaffe ng'era bava ewaabwe eyo gye baava nga simanyi nakinyukuzi luddawa nga bazze ku mambo baado okutuula mu bumeeza bawuliriza Sewandagi nga boogera nga baze okuwuliza just kutuula agamba nti gwe tokubeerangako wadde kansala w'ekyalo bwe nyambala sinyuma mbunsiwuse tayinza kumpa simanyi tayinza nakumpa wabira mu kkooti anaawe wabira looya mu kkooti mulyanyama ataasoma ayinza okuwabira nze yasoma ekigambo kye twagamba mulyanyama leke kitwala mu mutima mu bikojja wange nze mulyanyama yansinga obukulu okitegeera naye waliwo omukwano gwaffe twabeeranga naye ku bimeza mulyanyama amumanyi bamuyita Ssaalongo Kecco abeera Kataza eri mu Nakawa yaddayo Makerere okusoma nga wa myaka 7 mwegi kati wa myaka 8 mwegi alina diguli mu mateeka mulyanyama ku myaka 6 si mukadde
si mukadde sokuddayo n'asoma Mulyanyama ave mu byokwekoza ebyekyana ekyo teyasoma bino ebiwandiiko n'omusirwa atalaba abiraba nti bino ebiwandiiko Mulyanyama yagula biki bigule era omukisa lwaki yatuuka okujja ku ballot paper ne batuuka n'okumulonda gwe namunkekeera ebyo nze sagala byogera namunkekeera yamutaasa naye simanyi oba namunkekeera egenda mutaasa ne mu kkooti esobola system bagina yonna kati we namutaasa mu kkooti nataddewo dda ssente miliyoni zange ezi Mulyanyama bw'ayimiriranga mu parliament n'akola statement y'eddakiika ezi ezo nyingi muwemu anti omubaka bamuwa 3 mpitirivu bw'akolanga statement mu parliament y'eddakiika mmeka emiliyoni zange ezi yenna abanga amulabye ankubiranga essimu n'enzimuwa n'azimutwalira agenda koma ku kigambo eki ajja kukwata Kurani agambe ai nganda ali Kasirye Mulyanyama du Solomon ewo agenda okukoma ebisigadde bwe wataabeeyo kukuba miggo nga kuno okwaliwo nga mu parliament Bakyagulanyi Tabala banga beekalakaasa waggulu gikwateko togikwatako ajja kumalako emyaka jeegi nga talina anti ba parliament sigamba nti bakuwa notice nomala okulivayizinga n'obiwandiika akapapula nti mu parliament bakkirizayo obupapula olina kubeera na mutwego kati kyebayinza omuyambako nga baagala ayogere bamuwa akakiiko n'abanga ye ssentebe w'akaki anti Mulyanyama bamuyambye anti bakuwa akakiiko n'obanga gwe ssentebe w'akakiiko kati buli ojja okupulizentinga reports ziba nki zo ziba mpandiike era osoma naye Mulyanyama ne bwomuwa lipooti empandiike Mulyanyama ne bwomuwa lipooti empandiike bwoti agisome statement y'empapula ebbiri mu Luzungu naye mukwano gwaffe asinga okuba w'amaanyi yateekateeka ba Mulyanyama abo omugezi omumanyi Mabikke Michael fellow citizens, I greet you in the name of the Lord. Ngawandika fellow citizens. Era gwe bojja okusoma bwoti gwe kasaberanga ng'osobola okusoma Oluganda nga Mabikke akuwandikira speech bulungi nnyo era n'ogikwata naye nga gwe byosoma tobitegeera kati aba Mulyanyama basomanga statement ezo naye akikinala ayogere kunze kati agambye mbu Katikkiro amumanyi kati nze sagala kugamba bya Katikkiro Charles Peter Mayiga mukyala we mwannyinaze nite muri munkolagana Katikkiro twawukanira ku police naye awalala muri bamukwala awo tekina buzibu naye era nze siwakanya Mayiga nga muntu mpakanya bigambo bye era ne mugambirawo nti muko kino na kino bikyamu nakubira kasimu nagamba naye awo obyogeredde jangu mu office ne mukolaki ne mulaba kati mubulireko kabaka yakalonda obukiiko emirundi egi Ronald Muwenda Mutebi owokubiri yalonda akakiiko ka federo kaliko Nkyanjo Ken Dusamuzi Hussein Kyanjo John Ken Dusamuzi the man Damiano Lubega Nsubuga Nsambu abo baliko niko aliko n'akalenza akato ku myaka 2 mweji Kasewandaji Senta Mukasa Sewandaji Mulyanyama ku myaka 6 yali abadde kakiiko kyaka Buganda ye Muganda simanyi sagala kumuyingira Museveni bwajja okunoonya akalumu 28 yabagamba nti onjagala ono Kasule mubabaka bantu bono 8 abaali beesimbyewo yagamba nti temundetera Namundaji ngabategeza Sewandaji linnya lyange tamanyi disoma yagamba temundetera Namundaji bwenva mu kalulu ako nakuba DP okujula okujogoloza kubanga abadipi baali bansiize enziro mu campaign eyampita ali bishop ow'ekyabakadde musajja Katonda yafa ne bamuziika Cyprian Kizito Lwanga n'akuba akasimu n'akubira tata wange Paulo Sentamu n'agamba nti mutabani wo mwetaaga nengenda mu office ye n'agamba ni muganda wange obusungu bw'olina mbumanyi kuba yampuliriza nga nti kansooke mpulirize nga ndi mukambwe muzibu ninganga ennumba
manyi naye eyo tekoonwako waliwo abanyiiga bakunyiiza balala ekintu kyaffe kikole ki era ngenda okuva erubagaawo nga kati gende namuŋŋoona akulembera eddiini yaabwe bwajja wano bwayita anabuuza esewanda gyokola kyawo genda kati enamirembe ewakazimba oyo naye bwayita wano abuuza nti sewanda gyogamba ki genda ekibuli sijasaanya naye amanyi nti sewanda gyogamba ki ate luli nno Supreme Mufti bonna nze mbatambulako wabeeranga Supreme Mufti yasooka bamuyitanga Kayongo saagendanga mu campaign nga sisoose mu lugyalwe tukamira tutula wansi ne twegayirira Allah tugende mu campaign tufune akalulu kati ava wajje na wano Kampala mukadde abuze ono omubbi waabwe nze sikyetaaga kumanyibwa abamanyi bangi okusinga benkola ki bomanyi agambye nti amaze kuba meeya emyaka 10 nga meeya bisanja 2 meeya mulamba ebisanja 2 naye akoze ekikuba meeya Mulyanyama mbuli ekigambo eki nti bwentambula mu makindye omwo nkisongako neŋŋamba nti oyo Mulyanyama jangu waffe mu Nansana municipality otandikira wamala ku National Health Center ojja kusangawo Sewandagi bw'ovaawo jangu emaganja okwerete center ojja kunsangawo genda eKawanda okwerete center ojja kunsangawo jangu emaganja ku Samuyiga Memorial College ojja kunsangawo jangu emaganja ku meeya wendi genda eKawanda ku Nakesanja wendi noonya enguudo eziri awo nina wali ebigoma byange nga si musaala gwa muntu yenna naye nali kansala emyaka egi ng'ate siyina kifo kyonna ku lukiiko lwa district saali na kifo kyonna adogamba nze deputy wa chairman wa kakiiko aka Health Sanitation and what Education Sanitation and Sports nga sirimu era Namagembe Mwanyinaze yali chairman waako kubanga nze neteka mu position yange yali emu nali ntekwa kubeera muzoganyi nga nayi nekolerawo obwakabaka bwange nga teri aleta kiteeso kyonna mu kakiiko ne kiyita nga sikiwagidde era nga teri aleta kiteeso kyonna wadde mu council ya district nga sikiwagidde ne kikola ki nekiyitawo kati ekyo kyanyamba ki bulo nabanga n'ekiteeso kyange bakikkiriza nga abagenda okunyamba okukiyisaawo mba nabo nze nali ku district nga kyeyune chairman wa district sanjagalirako ddala era n'esobolo ya Samuyiga kyeyune ali atulemesezo dizimbayo ngayagala balitwale wala Sewanda avuma gavumenti tayagala gavumenti bamukola bati ebintu ebyuki naye yafuna bufunyi kiragiro kuva wa mama Mbabazi nti balikole ki era ne balizimba kati nganda ali Mulyanyama nze ntuka ne ku extent ekugamba nti awali eddwaliro lya Nassolo n'ettaka Nassolo kweriri nabbalibbe ate nga abo bamulyanyama mu makindi omwo balina ettaka lye babbye ne batayiteekako projekiti za gavumenti ne balitunda ne bazifuna mu nkalu bo ne balitunda ne balibba bubbi kati nze nabba ettaka ne nteekako ddwaliro so Mulyanyama mu myaka gye 10 gyanyumyanga kikyayogera atugamba ki yalina akawala ku Gundi TV yabada mu Kungo n'agamba nti bamugamba yeyogereko mu Luzungu naye yagenda nayogera akagambo k'Oluzungu ne muwala wange Nantume so si Janati Janati ye mukulu kati ali ku Vision Africa High School Nakifuma oyo ye Bukirwa Vision oyo ye Bukirwa gomanya ayogera Olungereza naye teyali oyo kati Nantume wa P5 ye muto wa Bukirwa Mulyanyama ayogera Oluzungu Nantume n'agamba daddy this man is speaking broken English ombaka parliament MPW balodakona Mulyanyama balodambulira ategeera yali asobola kulonda Mulyanyama kenda muki teri nga tutya okujja kungoliko ekyamu ku mutwe bo wala bamulira weli ne bagitikinga Mulyanyama wotokola batekniko staff bali abalita unikira akanaabalala nibakola emiti yabwe bewo balita kuteekako sigirica n'omusiru agiteekako abala bateekako n'ekintu bwabatalina ekinkumu ne bakisaako nga meeya n'ateekako ekinkumu kye kati ebyo ne babikola ne bigenda nga mukanso naye Mulyanyama atubulira olunaku yakubiriza kanso ng'ayogera mu Luzungu ey'Emakindi abadagikuliza mu Luganda ate nno nze nga nze nabayamba n'okubayamba mu Luganda
Yes, mu 2020 mu 2007 nga ngeze mu council ya district. Nga ndaba abantu balwana n'olulimi bayogera ebigambo tebiyitamu nenoonya mu rules of procedure nga mulimu akawaira akagamba nti abantu basobola okuteesa mu lulimi oluli mu kitundu kyabwe. Nendete ekiteeso senga bayisa mu council. Nendete